enkoko gifunire kye tuyita mu lusoga kisajje nga bw'eneebaka ku magi gano yonna enaagabuniza, okay, enaagabikka. Ne bw'ogiwa 20 egyasobola ogeekyusiza. Ekyo bw'oba tokisobola funa ensuwa, teekamu kotoni muno bw'oti, oyo gwe mukozesa mmwe bamaama. Teekamu amajigo gonna g'owulira g'oyagala, mala obikeko kotoni oyo bulungi kuno jjuze. Sibako ebyo ebiveera ebyo mukozesa ebya sand drying n'olukoba. Teekakoko mu musana, olunaku oteekayo mulundi gutya, neefuna ku bbugumu ezezza mu nnyumba. Gwe ne bw'okirekayo like 1 hour, sana ogwo ne gwakakooko eno neefuna ebbugumu, teeka mu nnyumba, ogenda kwaluliza mu nsuwa. Okyusa gaaki? Ani eyayiseemu n'ebitaano ebyungulirayo ku mazzi? Teeka mu nsuwa, jasifuna kotoni ono, teekamu amajigo gonna g'owulira g'oyagala, bikkako kotoni ono bulungi nnyo, teeka mu musana wali. Sibako ekiveera, ebyo ebyeru ebakozesa mu sand drying, ebyo ebyeru konna k'oba ofunye kale, naye nga kiri kyekyandibale kisinga obulungi ekyo ekigumu. Kati ekizibu ekiriwo kiri kimu, gwe omwana wo bw'aba mu lubuto gw'omukyusa, gwe ekyo kirekere ensuwa. Lwaki egakyusa nti evaako n'egenda ebweru, n'ekomawo ng'agali wansi ge gakyalina ebbugumu, ng'agali waggulu gannyogoze? That's the logic behind. Ne bwe tuba mu kyuma kino eky'amasannyalaze kigakyusa, naye nga kigaleetera okugakyusa nti mulimu wansi amazzi ge gateekamu, ebbugumu liri okuba nga likola ki? So kati kino tekikulumya mutwe, just ofunayo bufunyi kacupa bwe kati n'oteekamu amazzi n'oteeka sayidi eno, kuba ebbugumu liyinza okusukka. Twagala ekintu kimu, kozesa ky'osobola. Eno ensuwa eyaluza, bw'oba togisobola nsuwa kwaluza, tulina ka incubator ka 7,000, kakozesa mafuta ga ttaala wakati w'amagi 105 ne 205. Kikwetaagisa liters 10 okwaluza amagi ga wiikisi 3. Kano tekikwetaagisa masannyalaze, have no side effect, kasagaba nga tegayiiseemu. Only that. Nga kasimulule. Kuba ne mu incubator muli munda tuteekamu amazzi, nti ebbugumu bwe liba lisuuse, there is that most evaamu to evaporate. Just oteekamu omulundi gumu ne kabeera omwo. Omusana just oteekayo omulundi gumu edde. For 1 hour ng'ozza mu nnyumba. Kyandyetaagisiza at least buli lunaku. Anti kati ekizibu kiri kimu, nze simanyi nnyumba zammwe bwe ziri. Mulimu ezimu nga musula mu bidiba nga munnyogovu. Naye kati ennyumba ng'eno, this temperature here, ne bwe waba wano nga wano, amagi n'ogateeka wano bwe gati gaalula, ku bbugumu lino erivaawa? Gwamanyi gwe kola ekyoyagala. Kati eryo ddembe lyo osobola obutateekamu, but for the safety, kuba mulimu agamu ng'entabula y'emmere obusonko bungi. Obusonko bwe buba obungi ennyo buleetera amagi gano obutayalula. That's why tuteekamu moisture oyo, kibenga ekisosonkole kino at least kiweweerakooko during the period of hatching. Okitegeire maama?